come to the center. Yawuta supu w'abannansi mu katale. Yali enkoko embisi bwayita mu kamooli. Kasirika busindisi binne baluwali erwa. Zungururu. Okunyweddewa. Omanyira nnyo. Wiiki eno batwogere ku ki ekitatuleetera ennankani Minguzulu na Mankatubba. Ndowooza twesibe ku kyabakulu ab'oku ntikko okweddiza Kampala. Oba Lord Mayor bambi agenda kudda mu kyalo. Anyway, we shall speak English so that buli omu ategeera bulungi kye twogerako. We start with these KCCA councillors who have Kajanja. Before they doing anything, let us first wait the parliament, because parliament is a supreme body. But do they even know the act? They don't know the act. They just wake up and go to the ED's office and starting to say we need to remove the Lord Mayor. They are ignorant then. I'm advising those poor councillors because they are ignorant. They don't know what they supposed to do. Tetutandise bubi mu luzungu ku 10 oyinza otuwa waakiri max 2. Twagala okujjukiza abantu mu gavumenti nti ebyokwerinda mu ggwanga koze ebyo leero tetujja bigendamu. Kale katukubirize abantu mwenna nti okunaaba kintu kikulu. Don't be there all week nga tonaaba. Batuuze banno bajja kutuuka n'okulowooza nti oli mubbi lw'enfaananayo. I'm the one who is standing each and everybody here about what. Oba wati bagamba gwe mubbi atulugunya abantu wano. What type of person is this? What does these guys? If Nasingi lwaki okaaba? They have beaten me, you see those sticks. Sticks, they have beaten me. Broken sticks are here. Bajja kukukuba nnyo. Gwe ssebe enviiri zikulinga ebisagazi ku mutwe. Osiiba amaaso gakumyuse. Lwaki tebaakuteebereze kuba mubbi? Tusaasira abantu abafiiriddwa emaali yaabwe mu bubenje ng'omuliro. Naye bannange mwebuuze ku bintu bya insurance bino olusi biyamba. Emmoloka ze baleese, emmoloka emu bagireese neegaana okukola ki? Neegaana okuzigira. Baleese ey'okubiri eri mu mazzi. Kakyabadde kibi nnyo. Kati bano basirikale ki bano be mukozesa abatasobola kuyamba ng'abantu be bweyogerere. Gundi totutwala nnyo mu bintu ebyo. Ye ggwe yabadde mu kalyoki ebyabaddewo wabirabye otya? Yensonga nze ze mbaddewo ku ssaawa zibadde nga 11. Saagala ate mwekwasi mugambe sajja munnange kino bwe nedda yensonga. Abo nno bwe batyo mu Kampala bangi okuva Mande okutuuka Mande basula mu bikeesa buli akagwawo be bakamanya. Okirooze nga beki nga abantu bakyateesa bannansi baagala kumanya ani yakukusa ekiteeso n'akiteeka mu alipoota. Debate egende mu maaso tulina okuteesa. But how can you bring a motion, it is seconded and it is carried without debate? Florence Kintu akulira akakiiko ka gavumenti ez'ebitundu era aluguddemu. No, you can't sit here to discuss when you have disrupted the meeting. Waliwo ssebe ebintu ebikunyiiza n'owulira ng'oyagala okuba omuntu eŋŋumi amannyo gamukunkumuke. I can even kick you. Ebya Kampala obaani gwe bitakoyezza bannange n'ennankulu yennyini baabateesa ku kya pulezidenti okwezza ekibuga nga yali mu tulo yeebase. Lwaki mukyala Musisi atuula mu parliament ewatula ba technocrats? Anti munnange yeetatuula na Lord Mayor. Mukama watudde waggulu mukabani yali eno wansi ate n'okusumagira n'asumagira. Akolayo ki? Kyokka yeetolola aweereza obuwandiiko n'ono omusajja we ye Kawuju. Ekyo ekyakawugi tetwakirabye. Naye nakyala yeetadde wali n'obuwaani bwe. Owange va ku bantu b'abandi. Obujoozi buno buvaawa? Obwo si bujoozi. Oli otulo twadde tumuluma. Yandiremye kuzibirizaamu. Otunira omuntu nyagala omukwata omunywezi oti. Olowooza ye yekka yeebaka. Osanga b'ofiisa b'ebitongole nga beebase. Ng'eno ensonga enkulu ezibakwatako ziteesebwako bantu balala. Kirabika n'abamu baloota balanya. Ndi muzzukulu wa Kawuji ebisolo mugomba.
ndi muzukulu w'abali okwabwe emagije ate era ndi muzukulu wa Sejjusa eyekwese London. Sorry, twogera biki bino? byonna bya zungururu